Atwale tunulira mawulire Gen Muhoozi atenga muvubuka munnaffe tukwagala nnyo twasanyukidde nnyo ebikujjuko byo twalabye nga waleese tonamenti tugenda zijjumbira twalabye nga waleese okuza amazaalibwa ge era twagalimu tubadde tulina n'ekirowoozo ekyogera okuwabulamu nti tutandike okuteekateeka 231 gye weesimbe nga muzeeyi amaze okutereeza 226 twali tulina ekirowoozo nensaba okutegeeza ebintu byonna byoli mu kukola tebijjayitamu okujjako ng'oyimiriza ensonga ya Udisa olw'ensonga abavubuka bennyini be bali mu bodaboda ate be bali mu kubbibwa bali mu kukozesa abayagala okuvuganya mu ntebe yo gy'ojjamu kabe kasingi bali mu kukozesa abantu bano nga bagamba Muhoozi yali mu kubabba ayagala bajjako sente zimuleeta mu kampeyini n'olwekyo mbadde nkusaba Gen Muhoozi naawe nga nkwegayirira mu bwangu obw'ekitalo nga tonnaba kukuza amazaalibwa go ne tonamenti zonna z'oteekateeka kirira ku gurawundi oyimirize ekintu kya Udisa kubanga abavubuka bennyini be bali mu kubbibwa ate bogenda okunoonyamu akalulu ffe nga bamobiliza b'NRM tetukyalina kkubo tetulina we tugenda kunoonya tetulina nakyakugamba bantu kino ekiwandiiko saawa eno kitwala wa sipiika wa paalamenti njagala atunulire mu nsonga eno aveeyo bulungi alambulule tuli mutesene tuziwayo muteeka ki era tuziganyulwamuwa era niye tugambye aniye mugambye nti tuli balalu mbasabye nti mukkirize olwaleero lunaku lwa musatu tubawe ennaku 3 bwe bagaana okukola ku nsonga yaffe ffe tukkirire gurawundi ziwe NRM asooka era ensonga nkimanyi lwaki okyebalama tosobola kikola nayogera n'ensaba nankulu w'ekibuga madamu Dolos Kisaka jangu oyogere mu mawulire otikkula omugugu ogambe nti twatudde ne tuwa Udisa omulimu egende egyeko abantu 60,000 bano bonna bajja kukkirira ku ground bagende beewandiise naye nga ebintu bikyalimu amatankane tetwagala muntu yenna kugenda wankulu kukwewandiisa mu Udisa tetwagala muntu yenna kugenda Kiralodi polling station mu Kasaawe okwewandiisa okujjako ng'abo bavudde ne balungamya eggwanga ina abavuzi bwe muba muli bize nga bamutera okwogera tukimanyi bulungi tulina aboogezi 3 twagala mukulu w'ennanga omwogezi wa poliisi jangu ogere eri eggwanga nti abavuzi otangaze eggwanga abavuzi bagende batraining mabakeberwe emitwe basasule emitwalo 6 twagala omwogezi w'amagye afande Felix Kulaije vaayo jangu otangaze eggwanga na Uganda bagende babbibwe emitwalo 6 twagala omwogezi wa KCCA jangu ogere eggwanga otangaze abavuzi kubanga bonna tugwa mu tulubaaliyo tugende twewandiise naye basewa ne banyabo ekintu mukyebalamye ate abantu bali mu kubbibwa ffe tubaddewo ebbanga ddene nze nvuze bodema emyaka 40 naye sikubangako muntu kigwo teri yali ambabidde nti nali mukubye ejjinja kati gwoleta ekintu mu myezi 2 oŋambe jangu nkukebera omutwe onkebera omutwe ku buliibu ki siraba bwaba otandikira kunkebera mutwe mazima gali nti Udisa eri mu kubba abantu bwe twakyogera ne tugamba Udisa eri mu kubba abantu nga bw'otuuka walinze mwennyini nasasulayokko ne ŋŋenda netegereza embeera bw'etambula nensasulayo emitwalo gyange 3 nali sirina ssente ne ŋŋamba kansooke ŋŋende ndipositingeyo ndabe enkola y'abano abantu eri etya enteekayo emitwalo 3 tebansasuza 50,000 za akawunti bwe twatandika okuba ekintu ekyo nga tulaba kiri mu bumenyi bw'amateeka ne bateekawo embeera y'okubeera nti basooka kuguzawo akawunti n'olyoka oteekako ssente ezo abaaye ssente ezo ze tuguzawo akawunti kuba bodaboda ze mubaguzaawo eyo akawunti bagenda kubeera nga bagikozesa tusaba bannayuganda gavumenti eyingire mu nsonga zino eyambe abavuzi ba bodaboda bali mu kunyugirizibwa okw'enjawulo tayimu yaleero tebannazza na baana ku masomero banoonya ssente bali mu mbeera yakubajjako 60,000 so gavumenti nga bwe mwawulidde kyeyamaani waffe yabawadde ennaku 3 fwe tugenda kusibira ntebe kuba twamanyira muzeeyi atutaasa mu nsonga eno ennaku 3 bwe zinaggwako tugenda ntebe muzeeyi atuyambe mu nsonga eno ku bantu ababba ababodaboda amafuta galinnye tokyalina muntu gwosobola kuvuga kasaawa sente nyingi gwoli eri mu esizo oli mu kulekaana olekaanira abantu musima tuli balalu tetubako balalu